Katikkiro n'abavubuka mu myaka 10 ng'akutte Eddamula. Mu mwaka gwa 2013 Ssaabasajja Kabaka yasiima n'akwasa Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Eddamula okumulamulirako Buganda. Tosanye kukyerabira nti Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ye minisita w'abavubuka eyasooka ku mulembe guno Omutebi mu mwaka gwa 1996. Oweekitiibwa Mayiga ye Katikkiro akyasoose okulondebwa ku mulembe Omutebi ng'akyali ku myaka emito. Nga ne bw'omutunuulira kati olabira ddala omuvubuka oli gwe boogerako emmula kalevu. Abavubuka wamu n'abakulembeze baabwe ab'enjawulo bwe batandika okutendera emyaka 10 bw'oba omutima Mayiga akutte Eddamula wamma gwe ku katebe kukkalira ne kakyayina osaba. Kale nga bw'otudde totemya wuliriza bino. Nze Lukwago Rashid nga ndi mukiise w'abavubuka mu lukiiko lwa Buganda era nga ndi Ssaabagunjuzi w'ekisakate kya maama n'abagereka. Sanyu jereere nti emyaka 10 mukama waffe mukulu waffe Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ng'aweereza Obwakabaka bwa Buganda ne baminisita baffe ate naffe ng'abavubuka be balera okulabika nti tumuyozaayoza okuba nti emyaka gino gitambudde. Okuva 2013 paka leero okitunuulira nti Obwakabaka bulina kusemvula okwenjawulo okw'essuubi okwongereza kwabo ate abaaliwo bye baakola. Naye nga kyenjagala nga nze omukiise w'abavubuka mu lukiiko lwa Buganda waliwo essuubi eddene, waliwo abavubuka abaseseetuse mu ndowooza nti omuntu kisoboka. Ekisooka Kamalabyonna atutaddemu ekigambo kisoboka. Ekyokubiri bayize kibayita obukulembeze. Otunuulira kati abavubuka ba Nkobazambogo ng'asobola okuvuganya ku bwassentebe bwa Nkobazambogo mu ttendekero ate bw'avaako n'agenda ku bagiridi pulezidenti. Tukirabye amatendekero nga Makerere, tukirabye ku Buganda Royal ne Muteesa, tukirabye ku matendekero ag'enjawulo Nkumba n'awalala nti bayize nti omuntu olina okuba nga weeteekateeka. Obukulembeze si kubuuka makyo. Tuyize nti waliwo eriiso ery'Obwakabaka erirengera emirimu. N'olw'ensonga eyo mukama wange tukuyozaayoza Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga olw'ekisanja kino olw'emyaka gino ate netuyozaayoza ne baminisita bonna okuba nti nammwe mutulaze ettaala. Tetwebaza bonna ab'amasaza nammwe mutulaze ettaala ab'amagombolola kubanga kamuukamu gwe muganda. Okusooka byonna njala okujjukira ennyo nti mwaka gwa 2010 Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga akyali minisita, abavubuka baatukola bateekateeka omusomo ku Popopo ne bamusaba agende abawa olupapula olukwata ku kusomozebwa abavubuka kwe bayitamu naddala mu kkowe ery'okufuna emirimu oba ery'obutaba na mirimu. Banonda ogenda okubaganya ebirowoozo ku lupapula lwe yali agenda okuwa. Mu bingi bye twayogera tugenda okuva mu lukuŋŋaana olwo ku Popopo nga tukkiriziganyizza nti ekimu ku bye tulina okukola kwe kutandikawo ensawo abavubuka mwe bayinza okwanguyirwa okugenda nga bewola ensimbi. Era olukiiko olwo lwa Popopo lwe lwavaamu ekirowoozo ekyazaala Sako eyatuumibwa Essuubiryo-Zambogo Sako. Mu 2014 nennondebwa mu lukiiko lwa bonna okubeera ssentebe wa Essuubiryo-Zambogo Sako. Ngenda okusanga nga Essuubiryo-Zambogo Sako kyamazima yali etambudde naye ng'egaanye okufuna bulungi omuzinzi nga tulina abantu tuwezezza abantu nga 10 abavubuka abaali beetanidde enteekateeka eno nga tulina miliyoni 23. Nasinkana Katikkiro ne tukkiriziganya okukola enteekateeka ez'omuzinzi ezigenda okututumula Essuubiryo-Zambogo Sako. Era mu kisanja kye nabeereramu nga ssentebe 2014 paka 2017 twasobola okumobilizinga abavubuka n'abantu ba Buganda kuba mulimu n'abatali bavubuka abeenyigira mu nteekateeka eno ne tukuŋŋaanya ssente ezagenda mu kawumbi okuva mu mukadde 23. Tukuŋŋaanya ssente nga zigenda mu kawumbi ng'abantu bagula emigabo n'okutereka. N'olwekyo emyaka gino 10 ekimu ku bibala bye twenyumirizaamu ennyo eky'Essuubiryo-Zambogo Sako. Njala okukozesa omukisa guno gwe nfunye nange okuyozaayoza mukama wange Kamalabyonna okwata Eddamula ate n'atukulembera bulungi. Kkiriza obagaana Oweekitiibwa Peter Mayiga atukoze bulungi n'omuzibu asobola okulaba nti Obuganda bulinamu enjawulo. Erinnya nze Ssejjengo Beka
ssentebe w'olukiiko olukulu olutwala abavubuka mu Buganda. Bwe mba seerabidde ennaku z'omwezi zali 29 Ogwokutaano 2013 bwali budde bwa Kalasamayanzi Ssaabasajja Kabaka we yasiima n'amukwasa Ddamula. Naye tujjukiremu emabega ng'atannafuna Ddamula alina puroguraamu gye yatandika eya manya ebifa mu mawulire ebirangawo buli Lwakutaano kuva ssaawa 2 paka ssaawa 3 yabanga ku CBS FM. Naye ng'obudde bw'oyita mu Buganda yonna abantu bagiteze ng'abantu obubaka babwagala babonyumirizaamu ng'era bagamba ffe tulinze omwogezi w'Obwakabaka atugambye ebituufu. N'olwekyo abadde kyakulabirako eri abantu bonna ab'emitendera gyonna, abato, abavubuka wamu n'abakadde. Yavuka Katikkiro abavubuka tumwenyumirizaamu nnyo kubanga ebitongole bingi ebitandikiddwawo ku mulembe gwe. Ono mu Buganda kati tulina ebitongole bingi n'okuva ku basenkulu paka kwasiimuula wansi oba akola emirimu egisookerwako bonna okusingira ddala abavubuka tumuyozaayoza tumwebaza ye wamu ne kabineeti ye okulaba nti nno abavubuka kati balina emirimu mingi. Ensonga endala obubaka bwe bukyusiza abantu bangi. Kati bw'otambula wano mu Buganda ebitundu ebisinga abantu baali batandise okuggwamu essuubi naye bwe yakwata Ddamula kati kizibu okugenda mu Buganda n'otasanga buli nnyumba kati erina kabuyonjo. Wano mu Buganda kati buli nnyumba balina olusuku. Kati okuva ku muvubuka atandika obulamu afuba okulaba nga atandikwa okuteeka tisi ekikolo kye mu mwanyi mu maka ge. N'olwekyo Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro tukunyumirizaamu nnyo, tukuyozaayoza era twebaza nnyo ne abo bonna abaakuteekateeka okulaba nga obadde kyakulabirako, obadde abavubuka essuubi, obadde ensi essuubi. Oggyeko abavubuka ne Uganda wamu n'ensi yonna ogiwadde essuubi. Ate ekifo ky'Obwakatikkiro okyongeddemu vibe. Ntwala omukisa guno okuyozaayoza Oweekitiibwa nnyo Charles Peter Mayiga okuweza emyaka 10 ng'akutte Ddamula era ng'alamulirako Ssaabasajja Kabaka. Ate okusingira ddala neebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'alengera musajja we Charles Peter Mayiga atukulembedde bulungi, afuuse ekyakulabirako gye tuli era byakozeeko buli omu akiraba wabaddewo okugenda mu maaso mu myaka 10. So twebaza nnyo Katonda tumwebaza olw'okumuwa obulamu obulungi era n'okutwala mu maaso. Naffe wano mu Ssubiro za Mbogosako tumwenyumirizaamu nti afuuse kyakulabirako era tuyambye nnyo okuddukanya ekitongole kino eky'Obwakabaka era abavubuka ba Buganda kati bagenda mu maaso balina ekittavu kyabwe. Nze Omulangira Tebandeke Kenneth, ssentebe wa Olulyo Olangira Youth Network. Ng'abavubuka ab'Olulyo Olangira tuyozaayoza Mukuumaddamula Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga okutuuka ku myaka 10 ng'akwatiddeko Ssaabasajja Kabaka Ddamula. Tumwebaza olw'ebirungi n'enkulaakulana gy'aleese mu Bwakabaka bwa Buganda era tumwenyumirizaamu naddala ffe ng'abavubuka bingi nnyo tapa eddene lyalutaddeko. Tusaba Katonda ayongere okumusobozesa okukola ebirungi mu Bwakabaka bwaffe obwa Buganda era tumusuubiza nti tuli wamu naye. Erinnya nze Juliet Nakayima ayaniriza abagenyi e Bulange Mmengo. Neenyumiriza nnyo mu Katikkiro emyaka 10 gy'amaze ng'akutte Ddamula. Katikkiro ye muntu ali ekyokulabirako eri abavubuka. Katikkiro nja kugezanga e Bulange Mmengo tutera okukola dduyiro ne mukama waffe oyo yatukunga yasookayo wadde nti ye mukama waffe abeera kyakulabirako eri buli muntu. Mwebaza nnyo era tumusabira emyaka emirala mingi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nze Sebwira Saddam, mmyuka omuwandiisi w'olukiiko oluteekateeka empiira gy'amasaza mu Bwakabaka. Njagala okutwala omukisa guno okwegatta ku bavubuka bonna mu Buganda okuyozaayoza Oweekitiibwa Katikkiro okuweza emyaka 10 ng'akuumirako Ssaabasajja Kabaka mu Buganda. Ng'abavubuka tumwenyumirizaamu nnyo naddala ku mulembe guno tufunye omukisa okuyingira mu buweereza buno. Abamu bwe twali tulaba obulabi nga tukula naye kati ku mulembe guno tufunye omukisa okuweereza mu bifo eby'enjawulo era twongera okumukakasa nga mukama waffe atukulembeddemu mu lutabaalo luno. Tujja kwongera okukola emirimu egitwala Buganda mu maaso nga tusimbye mu kisinde eky'okuzza Buganda ku ntikko
nga tukola ebyo byonna ebitulambikibwa mu nteekateeka zonna eziruubirira okulaakulanya obwakabaka buno. Tumwagaliza obuweereza obulungi obujjudde ebibala. Erinnya lyange nze Kakeeto Hannington Seremba nga nze ssentebe wa Nkobazambogo mu ggwanga oba ssentebe wa NEC. Ngaffe ekibiina kya Nkobazambogo tuli beesimbu nnyo era tuli basanyufu nnyo. Ekibiina kya Nkobazambogo kaakano we twogerera kiwezezza amatendekero 15 okwetooloola eggwanga lyonna. Tutandiseewo amabendobendo ag'enjawulo mu ggwanga, amabendobendo 13 nga buli bendobendo limu amatendekero agasukka mu 3. Tuli basanyufu nnyo era tuli beesimbu. Mukama waffe Katikkiro meseji yo gy'otuwa nga ffe Bannankobazambogo tugiwulira. Meseji ey'okulemeranga ku nsonga semasonga, meseji ey'obutakoowa, meseji ey'okulaba nti buli kye tukwatako kigguka, okunywerera ku buwangwa bwaffe n'ennono eyo mmere yaffe era obuwangwa bwaffe tubukuuma nga Bannankobazambogo. Erinnya Nakanjako Aisha, ssentebe Central University. Ndi wano okwebaza Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga olw'okutubeererawo ng'abavubuka olw'ebyenjigiriza, emizannyo byonna byataddeko amaanyi, emmwanyi terimba, byonna byatukoledde ng'Obwakabaka bwa Buganda wamu n'abaanaffe abayizi abasomera mu ssettendekero ez'enjawulo. Era ndi wano okumwagaliza obuwanguzi, okumanya, okwiga n'okutegeera n'okwongera okukolera Obuganda ekisinga obulungi. Erinnya nze Pius Lubwama, mbiro za nkya, mpeereza n'ekitongole ky'Obwakabaka ekya Buganda Land Board, era nga ndi mulungamya w'emikolo egy'obuwangwa n'ennono. Njozaayoza Katikkiro Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga olw'emyaka 10 ng'aweereza. Muyigiddeko bingi olw'enjogera ye esika abantu okwagala okumuwuliriza wamu n'okukyusanga ebizimbe, agasse ettoffaali ku bizimbe eby'Obwakabaka nga Masengere. Edda abantu baalinga bagiyitamu buyisi, naye kati eriko kampuni ez'enjawulo. Nze Masimbi Aziziga, ndi muvubuka wa Nkobazambogo ate ndi Muganda, ndi muweereza mu Bwakabaka. Kale n'ekitongole ky'Obwakabaka Buganda Land Board osooka kwa byonna muyozaayoza okuweza emyaka 10 mu buweereza nga Ssaabasajja amukwasizza Ddamula. Ndi omu ku abo abanyumirwa ebigambo bye, abanyumirwa obuweereza bwe, abanyumirwa byo byonna byakola, kubanga yeegombesa, neegomba amagezi ge, neegomba ebyo byakola nti singa nange bisobola. Ekyokulabirako Oweekitiibwa akyusizza Obwakabaka bwa Buganda. Mwenna munanjulira nti mu ofiisi mwennyini mwatudde. Nze ntya n'okutya nti simanyi oba ofiisi eyo waliwo aligiddamu n'asitula ofiisi eyo nga bw'agirimu. Ssaabasajja tukusaba agira akyagikuumiddewo, ogira okyamukuumidde mu ofiisi. Oweekitiibwa tukuyozaayoza emyaka 10, okyusizza Obwakabaka, okyusizza ebyenfuna, okyusizza obulamu bw'abantu, okyusizza enneeyisa y'abantu. Ffenna tewaliiwo atakimanyi. Ekyo tukuyozaayoza emyaka 10. Abavubuka bonna kati bekkiririzaamu, abavubuka babeera smart, bavubuka bw'oli bwatandika okusoma, bw'atandika okukola akimanyi nti essuubi gye riri, kubanga ebigambo byo bitukwatako ffenna ng'abantu.